Okay. Yonna gye musinzira okutulaba. Welcome. Zenudini Ntege nyina mugana Samuel Kasozi. Samuel Kasozi ogamba otya? Ndi bulungi. Tuvuddeyo mu sports waffe. Eyo sports twabaddeyo ko. Naye lwendi gy'okusomesa abantu amanga bwe gakuza emipiira. Kiriba kyakuyiga kinene. Okay. Kaakati ssebo. Irani olutalo omu kubaazirwanako mu America. Agamba byonna babikole. Naye kigenda okujja eri mu Iran. Bagenda kuba Iran bagisangule ku map. Akyo tebajja kisobola. N'ayongerako bagenda bagenda kukuba Iran. Ekyokusangula ku map tekisobola. Efune omugijjo omupya nga guno gwaggwaawo. Ne bwe tuba mamaze obyogera ne wabaawo omukulu wange soko onziremu ku mukulu oyo. Kigenda kuba kitya. Ekyokuba Iran eve. Esimule ku map. Option bazirina America esobola okukola ekyo. Bamuyita retired US Navy Commander Kakalipod. Yabadde ayogera n'omukutu gwa Fox News. Okay. Era sebo yabyogedde ddala. Renewed combat are only a matter of time. Iran should await. Yeah, America jeno oyo kyayogerako obusobozi America ebulina. Obusobola okukuba Iran. Negisensebula. Naye obusobozi obwo buyinza okuba catastrophic eri ensi. Butya. Busobozi kya America bwesobola. Weeba ekozesa conventional weapon tesobola kukituukiriza. Conventional weapon byebyokulwanyisa ebikkirizibwa mu mateeka ag'entalo. Tokozeseza ze bayita weapons of mass destruction. Tokozeseza biological weapons. Nga wonoddira abasajja bakozesanga anthrax. Basobola okukozesa biological weapons nezifuula abantu bonna nga tebakyasobola kulwana. Basobola okukozesa biological weapon. Osobola okukozesa chemical weapon nga Saddam gwe yakozesa ku Iran oba gwe yakuba mu bakaadi. Osobola omukozesa. Osobola okukozesa nuclear. Those are weapons of mass destruction. Then waliwo ne kituyita radiological weapons. Ezo okozesa nuclear wastes. Basobola ozikozesa. Kuba abasajja abo America bayina ze bayita cobalt bombs ate ze zisinga obubi. Bona ne Russia baziyina. Cobalt bombs zivaamu nuclear waste mungi. Weba kuba cobalt bomb ejja ku explodinga tejja kwasa bizimbe byatike. Wabula yo kyejja okukola ejja kuvaamu waste kasasiro mungi ajabike alevolinge kumpi ku nsi mu kitundu kye bakubye kyonna kitwala emyaka nga 10 ku 15 nga tekyasobola kumeramu yadde ekintu. Oyo America bonna bazirina abo cobalt weapon. Ezo wazikozeseza America mu nsi yonna yegenda okubanga esetinze order. Kitegeeza buli ayina gwanyiga ajja kuba waddembe okukozesa ekyokulwanyisa kyekimu. Oba osetinze president lwaki omenya amateeka gwe kennyini ge weebagira kubanga oluvannyuma lwa 1945 baatuula ne bayisa amateeka agagavaninga entalo. Entalo siza kumala galwana. Kyova olaba nti n'emizannyo. Era abantu bano babuuza ekintu kino. Timwe bakasozi temwagala America. No. Tusooka tutunula ekika kya lutalo kikasozi nja kuwa analysis entuufu. Nudini golola mulungi nnyo ng'ali mu ringi. Naye golola ayinza obutasobola musajja eyayiga ekijambiya. Ow'eggaali. Oba omusajja ayoola. Amateeka mu ringi gagamba kikonde kuba kyenyi kuba waliwo wootukuba. Naye olutalo lw'okumwenge teruliiko ebyo. Wosanze w'okuba. Nkuyoola n'enkutomeza ekisenge n'okutuka nkuluma omumiro. So mu lutalo olwo golola ayinza obutawangula ng'omwana yapulakitisinga okuluma. Egundi e Congo waliyo baali babayita ba Ngufi people. Bali Mongibet people. Ba Mongibet gola yepanku kwa talina wabasobolera. Mongibet ne kaba akaana myaka 18 tokasobola n'udini. Buzibuki. Badira amanyo ne bagasongosa gano. Ni gabeeranga masongovu ngage. Galenga to speak. Nga to speak. Kati ya traininga kuluma gwe muyoole ekigo wakulumya gojjo okutubulira byolajana. Gali sharp. Era baba kwata kamne baba twane Belgium mu museum. Basongoza amanyo.
batwa initially ne bagasongoza okuva obuto kakati owo omuteeka mu lutalo olutaliimu mateeka ajja kukola kyonna kyasooka naye w'omuzza mu ngumi ey'omuringi tajja kusobola eriko amateeka kati entalo baaziteekako amateeka agazigayidinga okendeza ku casualty ne damage ez'aba civilian conventional wars waliwo ebyokwenzesa ebitakkirizibwa kukozesebwa ebyokwenzesa ebirina kukozesebwa mu total war America ne Iran singa otuuka ku total war Iran teyina advantage ku America ebyokwenzesa birina ku total war ntino odira resources zonna n'ozidivertinga n'ozissa ku lutalo kampuni ebadde ekola bata ekola engatto kola boots z'amagye na mipiira gya tanka kampuni abaana abokya weroding ku street mwokye mabaati gakola misayiro abakyala buli abaana mwenna mugende ku ddwaniro totowo buli kyakulwanyisa kyoyina kikwate totowo amateeka go gajikkiriza anti totowo egenda okubeerawo kitegeeza nti tewakyali teeka likyakola kyonna kyoyina buli omu yeewadde ekijja ekiba kibe so singa ebadde totowo America ejja kukwata zi Minuteman intercontinental ballistic missiles erete Minuteman 1 erina kye bayita multi-targeted independent re-entry vehicle multi-targeted independent re-entry vehicle eyeekola etya zezino nga olabolisheniki eya Russia abasajja bo babulabe abo ababiri Russia bagambye ennafu nyina agenda mukuwa maaso awo abo bagenda batunuulira obuntuntu soko ngambye eno multiple targeted independent re-entry vehicle nti missile GM weeba etuuka ku oku descend ne jevaako missile endala nga 8 buli missile nga esobola okusaanyaawo akatundu nga Kampala n'Empigi buli missile America ejirina bazirina Minuteman Russia zirina zisamati ezitagambika wawe gye bageseza recently Russia nga singa evaamu ezo multiple targeted independent esobola okukuba France yonna neggwawo missile ekyo nevaamu endala eya nuclear balina missile emu aba Russia esobola okusangula France n'emala nevaamu endala sub missiles France yonna esobola esigala mu byafaayo ng'eya nuclear so eyo mu America n'amala agisula ku Iran tesobola surviving kuba yo Iran tebasiyina ne nuclear waabwe bakyakukusa mu kukuse naye ekyo kijja nga it's a total war dirwe erina okubeera nga tewakyali mateeka wana America n'okozesa total war ogenda kuwulira mawanga gonna America egenda kuvumirirwa ensi yonna oba ogambye Russia kola byoyagala ne Russia Ukraine ajja kikola ne China ajja kikozesa ku Taiwan ekitegeeza n'olutalo lwa Ukraine luwangadde lw'amateeka n'ogamba Russia akwate ku missile ezo ennene z'ayina tugenda okuva ku sente wano nga Ukraine tekyaliwo yadde bino Zelensky bye tugamba nti akasajja ssebo akawuliddemu lwakuba lutalo luno Russia erina missile za nuclear esobola okusaanyaawo ensi emirundi 67 Russia neekozesa missile zaayo za nuclear zisaanyaawo ensi omulundi ogusooka nebeera nga amayumba gali ku ttaka temukyali nebeera nga omukka ogukute mu bbanga nuclear winter neddamu neekuba nesaanyaawo ogwokubiri paka emirundi 67 America missile zirina esobola okusaanyaawo ensi emirundi 62 kyoga nuclear emu esaanyaawo ensi yonna oba ekuba just tesobola kusaanyaawo naye singa okozesa nuclear eziwera obuzibu bwazo ki ti nuclear zirina long term effect bw'onoogikuba wano ejja kuvaamu gundi shock wave shock wave yejja okusooka okunyiga ebintu ekubye wano ojja kusanga ab'emitiana mu paaka nkadde ejja kuba mu paaka enkadde awo wonna tujja kufuna bagiyita gundi epicenter Kampala yonna ejja kusaanawo n'okwetoloola nga Ntebe radius ya kilometers kumpi nga 40 wonna wajja kusaanawo awo wajja kuba mu epicenter ng'okwokya kwokka paka Mpigi awo then okuva Mpigi okweyongerayo okutuuka e Butambala ate abo ne bafuna shock wave ebisenge ne bigwa ku ttaka buli kimu Musisi naye kuba then kakati ogatteko radiation weegikuba wano radiation ejja kusibira Burundi Zambia empewo gy'eneza omukko buli anaagusika amawuggwe gajja kwabika omusaayi gukuveemu buli kimu kyonna n'anaawangaala ojja kutuuka okuzaala omwana ng'ozaala omwana alina shape ey'enfudu DNA ezikyuse kakati ogatteko kye bayita nuclear winter missile emu eyo we bagikuba evaamu kye bayita mushroom cloud
mashini mu crowd we bakuba mizile evaamu omukka mungi nekimera kitinga nekijanga kigejja kikola ekitwe mu bbanga yes. Nti abantu abali mu kilometers nga 260 ekaluma balengera ekikka ekyo so nga tosobola kulengera lw'enzooli ng'oli mu buko kigenda mu bbanga ne kituuka kumpi mu meso ewayita ebizungirizi ekikka kilometers wano ku kirewe tulaba kituukayo ate ebyo ebire biri mu gundi troposphere kilometers 2 okuva ku nsi ebyo ebire bivaamu kilomita mmeka 2 okuva ku nsi biba kumpiko 2 okuva ku nsi kilomita zino ebire biyita kumpi nnyo kyovola nti no ogenda n'olengera lw'enzooli ng'ebire bikutteko togirengera olwekuba eri mu meters 15,000 nga mu eriwo kilometers nga 5 above sea level kaakati kino kyo kigenda kilometers esukka kumpi mu bina okweyongerayo kati ne kimala ne kisaasaana ne kibuutikira enjuba kire kiva mu gundi mu bbomu ya nuclear ne kibikka enjuba n'emala ebbanga kati w'oyongera bbomu endala bbomu nga 30 ekire kye zikola kiyinza okumala emyezi nga 8 nga tetufuna njuba wansi wano ebisolo bijja kufa olw'okuwa omuddo gujja kufa tebifuna abantu mujja kuba temufuna rays okuva ku njuba buli kimu kijja kusaanawo olwa kye bayita nuclear winter nga n'ebbugumu temulifuna Uganda tufune obunnyogovu nga si lwakuba nti nno winter ey'abazungu wabula olw'okuwa obstruction eyaki rays okuva ku njuba eyo yonna ddeo so kaakati wogamba okozesa ebbomu ezo osaanyewo Iran so Russia ekimugaana okukolesa ekyo bonna bakimanyi effect ojja America ekimugaana okukolesa effects za nuclear bano abantu batamanyi nuclear we baakola ku gundi gye bayita trinity test mu White Sand Missile Range e New Mexico nga bagesa bbomu ya nuclear yasooka baagisiba nga kalongooti nga wolaba ak'ekkololo nga bagikoledde mu kintu kiringa kitanka kye baakola ne bakiwanika nga naye kizito kamala kuba ebbaati lyokka erikola bbomu ya nuclear obugumu bwe libeerako naye mu kugitesitinga abasajja baali bali mu kilometers nga 2 bataddewo hardened bunkers mwe bali okwobuzavinga okulaba effect ya nuclear baakuba nuclear baali bamuyita Oppenheimer eyakulira project eya Manhattan project ku kye yalaba bw'ati B'Amerika abasajja bali bakakali yali yakwotinga script okuva mu Bible y'Abahindu bagiyita Bhagavad Gita oba Gita we bagiyita Bible y'Abahindu nga yakwotingamu ekyawandiikibwa ekigamba now am become death the destroyer of all nations kye yayogera nga bomu emaze okubaluka ku destruction gye yalaba bomu eyali eya kilotons bomu eyali zali around 15 kilotons nyinza okuganga bw'olaba MBs bomu yali ya kilotons naye kaakati balina za megaton so kaakati we yalaba destruction gye yakola nga n'akalongooti kwe baali bagisibye akagumu konna kaasirira ne babulwawo ekyuma kyonna nga woolaba omulongooti gw'ekkololo ng'ate mugumu gwonna ne gusiriira olw'okwokya kwa nuclear omusenyu kuba baali bagiyita White Sand Missile Test Range ng'erina omusenyu we yagwa bweti yakolawo ekika ky'olwazi olwaki tutalina ku nsi omusenyu gwasirira ne gusaanuuka ng'omuzigo omusenyu omuntu amanyi ekintu w'omusenyu olw'okwokya ennyo ne gwekwata naye kwaza baziyita Trinitarians ze amayinja agaakola oluvannyuma lw'omusenyu okusaanuuka olw'okuba nuclear bomb gye baali batesitinga obutesitinzi so kaakati ekintu ng'ekyo ogenda okikozese buli lw'okozesa nuclear bomb omanya effect teziriiko boundary ate kakati oli wagamba nti kati mu Banuruddin kamukulagewa yeeyitaani kati ate muva ne mulaga nti Iran y'amaanyi nedda amaanyi tugatunuulira mu ngeri ez'enjawulo wano ndaba yeeyise Lake Lake naŋŋamba Nuruddin musajja oyo munene nnyo ekirungi obyogedde America eyina budget tugenda tutuukawo sooka kansooke mayize kino amaanyi njagala okuwaako ekyokulabirako enjovu y'amaanyi era n'oleeta nti kusindika muti mu kika ekyo eky'obutabo tosobola giwangula naye sumulula enjuki erina amaanyi kyagagoba enjovu terina ku byonna ekisinga amaanyi kyeki njovu naye ani agobye munne njuki
strategy zaawo kana ekika ky'olutalo singa olutalo luba lwakusindika n'enjovu n'ogireeta kinne kyakusindika awo lwojja okulaba amaanyi naye enjovu ejja kuleeta kusindika enjuki egirume definitely ejja kudduka so kaakati entalo zino eziriwo ezikkirizibwa abamu bakozesa golirawo fire omuntu akozesa obuyeekera n'agoba ejje ery'amaanyi ne ligenda genda osome battles ezimu ezikyasinza okuba Abapasiani badifeatinga ne gundi empire ya Greek okugwa oba ya Philip wa Macedonia abasajja baabaza amagye Abagreek be badifeatinga Abapasiani bali bamuyita Artaxerxes kabaka w'Abapasiani yalumba n'amagye emitwalo nga 30 Abagreek ne babalinda mu nso zaabwe z'omu Greece nga bamanyi waliwo kannaro entry amagye agayitawo we baba basimbira ine kinene nyo balina kuba bana kaakati babalinda abali batambula mu kibinja ne mwenyigamo musobolo okujjawo kaakati babalindira awo bakuba Abapasiani Nigeria ery'amaanyi kati oba okyayogera ku tunuya strategy ky'omuntu gy'akozesezza nakyo environment kintu kikulu nakibanyonyola wano nti amaanyi America ge yateeka Vietnam tenagateeka mu nsi ndala yonna yagenda okutuuka olutalo Gerald Ford okujja America Vietnam ngeri ya amagye agasukka emitwalo 59 naye ku busungu America bwe yalina ku Vietnam lwaki teyakkiriza nereetayo ku ebyokulwanyisa ebika America bo bamanyi muva ku mmwe bye muwakanene ebyekiramu ku Korean War Douglas MacArthur ono ye John mu America omu kuba kyasinze yakolera ne constitution kumpi Japan jeriko yafuga Japan okuvaana mu 5 mpaka 5 Douglas MacArthur n'abeera mu Korea War kuba yali akulira Pacific Theater kintu kinene ku bino etumanyi brigade Theater ebeera continent namba nga yakulirawo wonna Philippine ebitundu ebyo byonna Douglas MacArthur era ye yasayininga ne ku ndagaano ya Japan okuva mu lutalo bwe yagenda mu Korea War China ne begatta ku ba North Korea ne batwala amagye ga America ne UN MacArthur yagamba Eisenhower mpa atomic bomb nkube China Eisenhower yamugoba bugobi yagoba MacArthur ng'olutalo lunyingi leka kuwemula tukozesa atomic bomb 5 nga ne Soviet Union yagezesezza twakava mu lutalo ate otuze mu lutalo ne China twakava mu Second World War n'agamba ono General Eisenhower n'amugoba amawanga ago gamanyi nti wookozesa atomic bomb n'omusajja n'agikozesa kyovola amawanga gano gakola atomic bomb si kuba nti gasuubira ozikozesa wabula kuteekawo kye bayita mutual assured destruction oba okimanyi wenkozesa atomic bomb ne munnanga agirina ffenna tusaanawo so ne kibeera nga deterrence kulemesa oli noono kulemesa ono kali ne Iran kyeyagala kubanga ontiisatiisa omanyi kye nnina nange nkimanyi mugire musege kale genda buli omu akkirize munne kyekino naye si kumukozesa olwa impact ya nuclear weapon nti okukozesa ku Iran tolooza nti no Iran eriko kikomero oba doomu nga bwe bagambye ensi eri mu doomu nti ojja gikuba muli obaleke bafiire mu kasenga Abayiraani ojja gikuba katugeze Tabriz Abayiraani abamu abali eno Banda Abbas bajja kuba tebannaba kufa nga Take baafudde dda Tabriz erinanidde Take ate awo weewali base esinga okuyigganya Isirairi missiles ezisinga ziva mu North Tabriz ojja kwagala okukuba ekifo ekyo Take be bagenda okusooka okufa ne Israeli ejja kumayisa radiation n'ebirala byonna ebbugumu n'ebirala bijja ku affectinga abalyawo Bahrain eri kilometers nga 15 ku 2 okuva Iran Abayiraani wona okuba Tabriz abe Tehran bajja kuba tebannafa abe Bahrain bajja kuba bafudde kakati obeera okola kyekyo so kakati abantu bo tebatunuulira bino bo batula butunuze Russia erina missile ejja zikuba Ukraine wookubira Ukraine Belarus balugendeddemu Romania balugendeddemu n'abala olaba Chernobyl nuclear power reactor we yayabika obudde ogenda okukyanga ne Sweden radiation bajulira sensa ze Sweden ze zasooka bagamba ebbanga liri contaminated with radiation maama ekyali wali nga just nuclear reactor emu yokka yeyabisa yali yawa Chernobyl eri mu gundi mu Ukraine kyali ndowooza 86 around 84 eyabikanga tebamanyi nedda Russia nuclear reactor zaayo zaali zikyali a bit backward nga zikozesa security measures ezenjawulo nga woba ogenda okuvaayo
shift olina okuleka nezikuulinga omulala najja naddamu naactivatinga kati awo mu process omu yalemu okufollowinga protocol entuufu eyajja yasigale ekyayo uranium oyo ayokya degrees ezitagambika kati nuclear reactor cores bazizimba nga zirina enkokote engumu ennyo ne bateekako amazzi kungulu amangi okukuulinga ki cores ezo kati wootogikuulinga omulala n'atajja n'atateekawo measure zisobola kugikuulinga eyabika kati yayabika radiation evamu negenda mu bbanga obudde okukya abaali bali awo okulira Chernobyl mu kilometers kumpi nga 50 okuvaawo baawulira kiro ssaawa 9 emmotoka zipaakinze Costa nga 300 n'abamagye babagamba kwata buli kyosobola linnya emmotoka ovaayo mu ddiisa okulingiza booti ng'amagye ga Russia tubaagala mu mmotoka kiki temubuuza babasengula kubaddusa kibabu kya nuclear ekibambulira kizze ebintu ebyasigalawo wonna ebibe n'ebira byonna byafuukanga zombi n'emiti egyakalira Chernobyl mu Gundi exclusionary zone omuti ogwakala n'akawuka tekasobola gusimamu yadde gwasigala mu radiation emiti gyasigalawo awo wonna giyinza okutambula emyaka n'emyaka nga gikyaliyo buli kintu kyonna kya olwa radiation naye Sweden baakera ku makyasa ne bagamba wateekwa okubeera ogenda okunoonyereza nga bagenda we bajja bakuba maps nga balaba concentration eri muwa mu Ukraine awo ne bagamba kiteekwa okuba Russia ne yeegaana ne baleeta obukakafu nti amazima gaga Russia n'emala nekkiriza nti naye nga Sweden kilometers mmeka radiation just ng'ate ne uranium gwe bakozesa mu nuclear reactor yono low enriched uranium si highly enriched kiringa nagamba nti oli atamidde lwakunywa bye bakamuddemu mwenge naye lwate emmandula eri gy'onywa n'amaaso ne gajja kaakati ye highly enriched so kaakati nuclear obwe bulabe bwe tetali restricted mu kitundu kimu ojja kumukuba wali ekyo ng'ate kyekisobola okukuba uranium gisawa okugimalawo yonna w'okozesa conventional weapons tolina zojja kukozesa zisobola kukola ekyo ze waalikozesezza ate zo zigibbiyo banka buster ze missiles ze bayina mu inventory yaabwe ne Moab ennene zisobola okukola blast ennene yagala okwenkanako nga kabomu ka nuclear katono balina kukozesa Moab ye mother of what? Mother of all bombs naye bakita gondi massive ordnance eya blast bomb massive ordnance eya blast bomb ye Moab nti eyo nnene osobola ogikuba omuliro gwokka gwe creatinga nekimashini mu cloud ekiro kyekyagala ogagenzwako kukya nuclear bomb ezo olina okukozesa naye okukola GBUM America nabo bennyini beeteekako limiti kyovala naye batuuka okuba besi za Iran baali badde bazikubadda ne bakozesa bomu ezo naye nabo bazikekkereza tibakakola bomu nga 24 GBUM okugikola $3 million 360 okola GBUM America nabo bagamba tebakola za jenjero sente zibateekamu nnyingi so kakati tebazirina esobola okuba Iran eggweewo ku sente bazirina esente kale kakati GBUM yo ya $1 million 3 ku budget ya America basobola kukola GBU meka then mu speed ki GBU tebajja gikolera mu mwaka gumu gwokka kati saawe no baba akakola 24 banaakola dienda abajjukira bajjako omukaaga gwe bakubisa Fado ne Nantas kakati bakyalina mmeka banaakola mmeka ezinakuba Iran zigimalewo oloza GBU gikolinga pani woyengeza amenvu n'omala n'osogola n'okanda process nene so kati ebyo byonna bwe baba babyogera namwe muwa muwagira mu bitunulemu kiki America kyegenda okukozesa okuba Iran kati Iran egenda kukola etya Iran ejja kuguguba kuba emanyi tuli mu mateeka agenta bwana olide Iran egamba nti America ku luno bwerumba luli yali surprised ne kuno esuubire surprise ate endala nnyo eziridde eddiri ku mulundi era ekyo kisuubira naye ate Trump agamba engeri gye yakubamu Iran eyo yagisannyalaza mu buli nsonda balinga nkoko etambula nga nkongole anti ekikulu beekangabiriza bwekangabiriza wosoma the art of war bakugamba don't fight a war which you can win with words
olutalo ngosobola oluwangula n'ebigambo tolulwana oyingira mu lwaki bigambo olutalo lwosobola okuwangula n'obulimba deception limba toluyingiramu kati propaganda w'entalo entalo zigenderako threats okutiisa kulina impact nene nnyo kati Trump kye bamasitalinga abasajja abo baamanya Japan we yalinga mu Second World War ebbama abasajja abangereza bayiya propaganda eyatiisa abajapani katono badduka ebbama baabagamba tuyungudde agasirikale agafirika bagalese kulwana bbama naye erifirika limu olunaku liri omujapani omu gasezi ganene abajapani batya ejje ly'abafirika mu bbama abasajja yali awo basezi n'okulya bakulya kati olunaku banaali abajapani bameka balesa 10,000 so abajapani paniki eyo yokka ng'omungereza alimba okulimba kukozesebwa mu ntalo omusajja ajja n'akutiisa n'akugaa tugenda okuleeta ki amanga gasinga gamaliza gawanisa so kaakati eyo strategy kati America tejja kugamba tetujja kubasobola bajja kudeployinga amaato bagateekewaawo balabe kikyokola bajja kukola buli kimu bakikuteekerewaawo balabe kikyokola wekigaana then nga balwana nga reality zijja mu eddwaniro kintu kyanjawulo liringa bufumbo oyingira mu bufumbo ng'omanyi omukazi tujja kubeera mu mukwano ennaku bbiri nga kubya omugongo ng'omanyi buli kiro ojja kumusula mu kifuba n'otuuka ng'okolola n'akufubutula ng'omuwunyira bubi n'otuuka nga walidde amagi ag'empogola n'ebinyeebwa n'akubikkira mu bulangitiyo eyagamba tujja kufa ffenna so eddwaniro bwe lityo expectations ziba nnyingi realities zijjawo expectations kaakati w'ogamba nti nno twakubye Iran okugisosongola gye mwakubye essaawa eno mwali badde temukyanga mu finalizinga lutalo naye mubanga ekitegeeza temwagisosongodde Trump aludde ng'akozesa ebigambo ebyo so okutulasinga Trump yagamba lwe baakozesa stealth bomba gye bayita midnight hammer operation twakubye nuclear yenna we obliterated twakubye nuclear yenna owa Iran kaakati essaawa eno ekyamuzaayo anoonya uranium ekituufu kyali 12 era kasozi wenna ayogera ekyo toyagala America bangaye nti nze engeri gye ndi musiraamu mbu twakowa Abamerika kuba Amerika etulugunya nnyo abasiraamu America ate yabalwanirako Bosnia anti ye kyagamba wano Lucky bw'agamba ate n'abayirani nnyo obusiraamu yadde bwayingira mu Muslim Empire naye balinawo eddiini yaabwe entuufu Zoroastrianism ye yasfeedinga Christianity ebisinga bye tukkiririzaamu so kaakati si kyekyo wabula nze kasozi sijja kujja olw'okuba njagala okusanyusa abantu nze gye mbagambe nti America ejja kukozesa conventional weapon mu lunaku lumu Iran esaanewo tekijja kusooka weapons America zerina ne Russia zifaanagana America weereeta gundi Tomahawk Russia bayina Kalibiri missile zonna zifaanagana America weereeta Atacams Russia baleeta gundi Iskander so bayina bonna missiles wetwagala kilomita 500 America ejina twagala 1800 nona jina twagala Russia zikozesa lemye okumalawo Ukraine Russia ekubye Ukraine weeri economy etambula bacha lwaki Russia tennabikozesa America ogenda kukozesa ki bomu ki nze njagala bana abakayana bagambe nti America ku luno olweddayo egenda kukozesa missiles zino na zino zikuba capacity yazo yenkana ki destruction ebeera etya era zijja kumalawo zitya Iran muleme kukaayana nti kasozi towagira America nkulaza ekisobola okuyamba America bayina kukozesa atomic weapon oba bayina kuproducinga massive ordnance air blast bombs oba Moab baproducinga missile nga 8 ezo zesobola okusanyawo Iran nawe watali ekyo muba mwerimba temulina kye musobola kukola enkuba America gye yakuba Vietnam tegikubye Iran kuba Vietnam bakozesanga zi bombers zi B-52 B-52 Fortress nezikola kye bayita carpet bombing emu esimba erunguja endala nesimba emengo endala nesimba enajjanankumbi nezijanga ziyiwa zifuyire ebirime nola bomu nga ziyika ziti ng'afuuyire bomba nezimala nesiddayo
bagikozesa ne carpet bomb ne bakuba Vietnam tebawangula Vietnam ne batuuka okukozesa chemical weapon Agent Orange General bamuyita Westmoreland n'alagira ne bakozesa eddagala ne bafuuyira ebibira mu Vietnam byonna base babajjeyo gye beekwese kuba balemedde mu kimu nakyo environment aba Vietnam ne badda mu trenches ne bakola kye bayita gundi tunnel rats ejje lyalimu aba Australia ne bwa obutonotono bakke mu mpuku bajje aba Vietnam ennaku eyali mu mpuku ziri Vietnam bamayiza bawangudde Vietnam badduse ya America bomu ze bakubye tebannazikuba Iran Iran ng'eyina natural fortress ey'ensozi ogenda gikuba bomu kinga oyina kwesa GBUs mutalina mu supply eziwera kati gwe wogamba kasozi mutayagala America gwe jangu tukuwe show wano kati eno budget gye bayina ennene nnyo bayamba budget gye bayina ennene kiki ekireetera kuba America yes almost yagala gatta ensi zonna ze tuli mu kwogera ku budget yaabwe bwe tutandika ogibala abantu America yina 1.5 trillion US dollars yes Russia ewangalira mu 2 obuwumbi China naye eri abo 2.3 kati obateekatya ku minzaani yemu kaakati abantu kye baliwo okutunuulira bo balowooza nti no essente yeekola buli kimu ekitali kituufu nnyo n'oludini obeera ne ssente nkuwa kano just ku mbeera yaffe yabujja okumanya nti no ssente si gye buli kimu obeera ne ssente nti miliyoni zo 2 zakwekuumisa mu nju ensanafu ne zikulumba n'onoonya neiba ayina evvu lwaki ssente tezikuyamba lwaki oziwa ssente ne zizirya n'oziyira essente ne zigenda si buli kimu nti kisolovingibwa ssente America okubeera ne biliyoni ennene muddeyo musome ku kye bayita procurement paradox in the US Department of Defense kikunnyonnyola bino byonna America system yayo gyerina eya capitalism n'olwokuba nti no baava ku Department of Defense y'okudesigninga ebyokulwanyisa ne babirekera amakampuni aga private olw'okwagala okupromotinga capitalism nti company Lockheed Martin Boeing Raytheon and tubaleke bonna ffe tubawe nti twagala missile obweti buli omu adesigninge anaaleeta esinga obulungi gwe tujja okuwa contract ne badesigninga bw'oleeta nti no GBU yino nze ngikoze ne bakkiriza eyo ne bakuwa patent emyaka 7 kumpi ng'ogikoze yes kuwa patent ne bw'ofa bakuwayo kumpi emyaka nga 7 okubanga gw'okyakozesa tekinologi oyo ng'ofudde kaakati ebeere owuninga ekyokulwanyisa ekyo so nga muli wengambye ku total war n'ebiseera bya cold war Department of Defense yakolanga okunoonyereza ne employinga abakugu ne badesigninga tanka nemala neragira amakampuni tufulumize tanka bwesi ne bwesi America yali tegambikako naye omwoyo gwa capitalism gwabayingira amakampuni agasinga abafuga America abagikontrolinga bebannanyini balina okulobinga bakole ssente basigale nga bagagga kyekinyiga America kati procurement paradox kiri kitya okugenda okukola order eya GBU mulina okusooka okumatiza Congress Congress esobole okuyisa ssente bw'eneeyisa ssente mulina okugiraga Omumerika owa wansi afuniramuwa kampuni ezo njaga okulaga project ng'eya gundi ndowooza eziti Northrop Grumman yekola gundi F-35 naye Grumman o Lockheed nerabiddemu awo ebbiri ku ezo naye okutuuka okugiwa ttenda okubakolera ennyonyi baali balina okusooka n'okuteeka mu babuloga nga baffe bannamawulire ezi TV ne zijja ne zoogerera ti bannange eno tugenda kwemployinga abantu bwe bati kampuni ne mulaga nti negenda kugasa abantu ssente ze baateekamu abo bokka nyingi ze baateeka mu TV ez'enjawulo kumatiza kusikiriza Congress ekkirize okubawa contract oba obutagisazamu basobola ogikuwaako emyaka 2 ne bagamba za bbeeyi nnyo tugisaza okusigala nga mukyali mulina okuteeka ezo ssente nyingi zezongeza budget eyo Russia nonsense tomukola China tomukola ne Russia nagikebedde bagamba njavu nnyo tebisobola bino ebyentalo balalu lake bwe yagambye ate olwo Ukraine si lutalo tebazeeko nayo yali yakawutandika ne bagamba egenda kwabika mu myaka naye nga tebamanyi nti omusajja yaddira economy n'agiteeka ku kye bayita war footing nti yaddira n'adesigninga nti tunagenda ogenda mu lutalo tujja kwetaaga steel
ebirombe bya gavumenti weebiri n'abakozi gye bali bakola. Tujja kwetaaga steel mills ezinaddira steel oyo okumukola ki okumwokya weesiri. Tujja kwetaaga abakola amabati gavumenti y'ab'employi nga basasulibwa musaala. Russia we baba bakola ebyokwanyisa ne China tebagenderera nnyo nti no makampuni ga private capitalism gakole nnyo ssente. Bamanya twetaaga steel wammeka birombe bya gavumenti wavayo yenkana ki. Twetaaga abanaakola bameka abali mu kampuni twongereko abakozi bameka ne bab'employinga. Mu America kampuni ekola ebyokulwanyisa okugenda giwa tenda kati titwagala mukole GBU ejja kwemployinga abakozi ng'emitwalo 3. Emitwalo 3 oba employinga tojja kuvuganya Ford, tojja kuvuganya Apple. Kuba Apple weegamba nti no omwaka esobola okufulumya Apple laptops ng'emitwalo 3 zonna ziriko akatale. Gw'onoofulumya GBU Department of Defense ejja kugulako 29 ate ejja zigula muzinoonyeza amawanga amalala agagula. Apple akatale weekali ready aka laptop ak'ebyokwanyisa mukanoonya bunoonya. Teri ateeka ssente ze wali ng'akyasobola bamanyi zicreatinga entalo bakuyetinga ne bakuyetinga demand y'ebyokulwanyisa ati naye muzikuliyetinga still Congress yeyina okuyisa ssente babawe. Ekyokwanyisa bagenda okifulumya nga kiriko abnormal profits oli contractors afuna. Ekyera kye kitaliiko abnormal profits gavumenti yeekola. Kiringa eddwaliro wonoogenda nti nno eddwaliro lya gavumenti lulinga ge twali tumanya ag'abobote nagamba ebyobwerere biri mulago naawe erya private ogenda mu lya private obulwadde bwemu lya gavumenti ne bakolerako ku mitwalo 2 ku malwaliro ga gavumenti agakola private ne bagenda bakolerako milioni 2. Lwaki enkola kaakati yenkola ekuba Amerika ti bajeti yaabwe nnene. Lwaki oli asooka kujjako magoba nfuna mmeka n'atunuulira cost. Omukozi mu Amerika minimum wage state ezimu kumpi essaawa $15 endala 17. Okwemployinga omukozi mu byokulwanyisa essente weeziri ajja kuzeetanga. Omuchina asobola n'okukolera $2 olunaku. Labor force weeri. Labor force ya America eri expensive. Kati bafulumya ebyokwanyisa nga bya bbeeyi tenda zaabwe ziba za bbeeyi. Kyova la budget ebeera mu trillion ne bakola ekyokulwanyisa ekivuganya n'ekyera kyekozesa emitwalo 35. Lwaki production kino kyetwalabye Iran kye Iran tino kaakati America kyeyina okukola bakiweemo nti Iran ebyuma bye ekyokwanyisa kyefulumya mitwalo 1.3 ezo gundi Shahed drones mitwalo 2.5 misayiro yaabwe nebeera ng'eri mitwalo nga 15 eja baleete ya America Patriot 3.5 million bilioni za wano nga 10 kimu kiti bwe bakikuba ne kitabwatuka ne kigwa obutaka ezo zigenze bwe bakikubira mu bbanga buli lwe bakuba bwe bati ezo zigenze. Era kaakati America kye bazzeeko kye kituufu kye balina okukola batandise okukola interceptors faanana Ukraine yo yageziwala dda bakola interceptors tali za bbeeyi zisobola okukuba ebyokulwanyisa missiles ne zitali za bbeeyi ze babasindika kyekya gya America mu game. Interceptor yayo Patriot ya bbeeyi standard interceptor ya bbeeyi $2.7 million. Third ya $1 million 12 kumpi. Katumalize. Third ya $1 million kumpi 12. Kati ebyo bye bigeza budget ya America. Bano bo ne bakola ku budget y'entono. Ate ne bafulumya supply ennene okusinga mmwe olwa procurement paradox emitendera gye muyitamu okutuuka okufuna missile bagikole bagiwe gavumenti mingi nnyo ate bali kye batalina. Kati oli waatunuulira budget yagamba olw'okuba ssente nnene tunuulira amagoba genkana ki ge bajjako. Cost of production yenkana ki. Cost kwe bafulumiza missile mu America yemu n'eye Russia. Bo bano basobola okukozesa ekitono. Kyova mu production twencouraginga kye bayita efficiency. Efficiency kwe producing ekintu ekya quality mu budde obutono ate mu nnamba ennene. Ojja kuteekawo budget ennene oli ateekawo budget entono afulumya ekintu ekya quality. Lwaki omukozi amusasudde ssente entono weebali readily available. Resources weesire readily available. Mweza mwe muzigula. America nebe yagala steel ejja kumugula ku birombe eby'abantu bateekeko amagoba. Russia ejja kumujja mu birombe bya gavumenti ebitaliiko magoba. China ejja kumujja mu birombe. So ye budget ennene ya America egejja lwaki party esinga profits abnormal profits. Party endako total cost bandiwoza 2 trillion bajja kuyingirayo ebyokulwanyisa bya bbeeyi mu America. Amakampuni aga bulijjo gabavuganya ku bakozi
kati luno lwetegeka olulumba luggwa lutya lwetegeka olulumba kuba Trump yoba twagala alina okuba mu Iran America olulumba lwetegeka eyinza okwagala eveeyo ng'efunye success kuba okusinza ku Trump operation babadde bagyosolayizinze ku lwokubiri naye n'amala n'asooka agisazaamu nti amawanga ga Buwalabu gaagaanyi gamusabye ti nno sooka olinde era yabadde agiyise operation Sledgehammer Sledgehammer ekiyonde ekiriko ogutwa ogunene kaakati ng'ekyo kimuyamba okudduka wo power resolution gye bayisa mu 7.3 nti luli yagenda tagambye Congress temukkiriza negamba olutalo olwo ennaku enkaaga ziweddeko kaakati akyusiza okuva mu Epic Fury n'agiyita Sledgehammer alufudde lutalo lupya kati addemu afuna ennaku enkaaga kaakati ekyo America kyerina okukola Trump agamba babadde bamaze dda okusalawo lists ez'ebifo ebyokukuba ekyo kikontradikira ekyo gamba ogenda kusanyawo Iran woba olina list ez'okuba mu Uganda kitegeeza togenda kuba Uganda yonna gimalawo andi waliwo omuntu omugambe mukuba ebigere kati munnyonnyola ekituufu muleme kulimba nsi tugenda kumalawo omuntu gwenzize nkukuba engolo ku kigere nkukuba engolo ku ntuumu tekitegeeza kutta ali okukuba ne bagamba mulekedde bulamu naye nga ye mutakyasobola kutambula abasigaddewo so kikyukanya mugambe nti bajja kukuba Iran bagireke mu kkubiro yes naye togamba nti yonna bagisaanyewo bagimalayo no tekijja kusobola ate n'ebifo bye bamuwadde we bagamba wootula ku bifo byonna mu Iran tebiweza na 0.2% ku Iran yonna list y'ebifo bye bamuwadde wabula bamuwadde ebifo power stations na bino n'ebirala woba ogenda kujja okube bujagaali okube bikyomala okube Kawanda okube ku Mawanda Road substations tekitegeeza nti no n'abe Kasokoso bafiiridde ati omusajja ayinza okugenda mu kuba obwongo obwo bo omutima n'amawolo n'ebibumba ati kaakaki nze mmuleke anaafiireyo mpola naye ajja kusigala nga waali ebyo tesobola kutta Iran eggwewo kubanga bakubye ezo infrastructures yes so kaakati America kikulaga nti ekigendera kye kwagala bajje bafuneyo bato bagiwanguleyoko tukube tumale tugende then amala agambe kaakati enteeseganya katugire tutandike tuddemu enteeseganya nga naye afunyeyo success oba afunyeyo ekiteeza Trump kati ekimuluma lwa butawangula luli lulumba afune ekizitiru nti nva ntya mu lutalo nanze muwanguzi kaakati kyekimwagaza kino olw'okuba afunyewo boost ezimu ez'enjawulo Kasozi nkutadde tukwatagana omulundi omulala ekigimusa Fatiso nga bwe mbagamba bulijjo alime emmwanyi bitooke n'ebirime byonna kigimusa kimala mu ttaka omwaka mulamba ekigimusa kiri mu kasabu ka kilo 2.5 olekako just ka kwota ensawo emu eyinza okugenda ku bikolo nga 7 ekimala omwaka mulamba mu mwaka ogwo emmwanyi ebadde egira obutabi bweyongerayo ne bugaziwa paka eri obuntu obadde bumeramerako obadde 8 buyinza okufuuka 19 obuzito bw'empeke beans ez'omunda ne bweyongerako mubadde ojja kase kilo 45 ojja kufuna ku 5.5 mweyongeramu kilo 10 Fatiso kyekigimusa ku 0701 55 8563 teweekubako njawulo ofuna mu birime byo Kasozi abantu abamu balina bye bakubuuza bawe ku namba ye ya WhatsApp namba eri 0756 672211 bana mtuwe ku caayi tunyweko mtuwe ku byokulya abantu bangi mbalaba mutusaba nnyo munjogerere ku kino munjogerere ku kiri mutusindikemu ku mafuta bagundi sio kiri Kasozi tujje tubyogereko byonna ebisinga okay assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mweraba